보고 무리니 Kuata gulu kita dalam kesempatan ini.
Doni. Bakyali mu kusaba tuli mu kyaki kuzika kwankya abusirika bali lubaga mu kyaki awo badda busirika akatandika
Kisalo nnyo kisalo ddala ekyamami waffe ono tubakubagiza mwebale mujjanjaba mwebale mubeererawo ffenna lyekkubo naye nga bakubagiza omukwaswa Mukama amusaasire ebimulemeredde amutuumulize emirembe obwensi buwedde ate agenze eri ffenna gye tugenda tugenda kutandika omukolako emikolo wano gye tukola kuba katundu kyabalwanyi abalwana pakalasi era katandike luno lwe lugoye olutuweebwa ku batiisimu yaffe olunaku lwe tubatizibwa batiisimu etuwerekera mu bulamu bwaffe okutuuka mu bulamu butaggwaawo tusobole okusisinkana Omukama nga tutubula.
musalaba kabonero ka buwanguzi. Mu musalaba tufa, mu musalaba tufa ne Kristo ate ne tuzuukira wamu naye. Bwe twetikka omusalaba gwaffe n'obuzira tutuuka mu bulamu butaggwaawo obw'olubeerera. Mu kusoma ekigambo kya Katonda tumanya Kristo ne tutambula naye okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Ekigambo kya Katonda abadde akisoma, abadde akiwulira nga bakimusomera. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Ayi Mukama, mmwe ekiwummulo ekitaggwaawo. Ayi Mukama, mmwe ekiwummulo ekitaggwaawo. Ayi Mukama, mmwe ekiwummulo ekitaggwaawo. Emyoyo y'abakkiriza bafa, abamu bafa ono, ani tunakafeero. Mukama mukwatule ekisango kyonna eky'emirembe. Abooluganda baagalwa, tweyatule mu maaso g'Omukama olw'ensobi ze tukola. Tuweereze bano bafuna ekitambo kino kimuwerekere okumutuusa mu maaso ga Katonda. Buli omu tuzikirizeeko twetenye, mutegekeke nga bw'obwo bingi bye tukola ng'ensi teraba naye nga Mukama atulaba. Tumenyeke mu mitima, tuweereze essaala, tuwerekere bulungi maama waffe. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, tunyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsenze ddala. Kyenva negayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabirira Omukama. Katonda omuyinza wa buli kantu, ffe n'atukwatula ekisa, atusonyiwa ensobi zaffe, olumu atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo.
gwe wekka gwe ayi Katonda gwe wekka gw'osobola okuwa obulamu nga tumaze okufa. Tukwegayiridde omuzaana w'ono Anti Nakafeero musonyiwe ebibi bye byonna bye yakola mu bulamu buno obw'ensi. Ono eyakkiriza nga Kristo yazuukira mu bafu mu budde obw'okuzuukira, mugatte naawe mu kitiibwa. Tukwasa famire ye yonna, mikwano gye na bonna abali wano obakubagize. Tukikusaba kwa Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo aliwo awangaala alamulanga buli kino n'abulamu obutuukirivu emirembe n'emirembe. Mwabo abaafa bangi balizuukira. Bye tusoma mu kitabo kya Danyeri omulanzi. Mu budde obwo Mikayiri aliyimirira, omukungu omukulu akulira abakuumi b'abantu abo. Walibaawo ekiseera eky'ennaku ennyingi ezitalegereegeranyizibwa na ku ndala kasookedde ensi ebaawo. Ekiseera ekyo bwe kirituuka, abantu bo balitalizibwa, abo bonna abaawandiikibwa mu kitabo. Mu abo abaafa bangi balizuukira, abamu baligenda mu bulamu obutaggwaawo, abalala mu nsonyi ne mu nnaku ezitaggwaawo. Abayigiriza balitangalijja ng'ekitiibwa eky'omu ggulu, ate abagunjula abangi mu mpisa ennungi balyakaayakana ng'emmunyeenye emirembe gyonna. Ebyo Omukama yabyogera.
Essomo eryokubiri lye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume eyokubiri gy'awandiikira ab'e Korinti. Abooluganda, tumanyi ng'ennyumba yaffe ey'oku nsi gye tulimu ne bw'erigwa eri mu ggulu tulinayo Katonda gy'atuzimbira, etakolebwa na mikono, etaliggwaawo. Awo nno bulijjo tuguma kubanga tumanyi nti nga bwe tukyalina omubiri guno, Omukama tumwesuubye. Okukkiriza kwe tutambuliramu. Ye tetumulabirako ddala. Tuguma nno nga muli tugamba nti katwabulire omubiri tubeere eri Omukama. Ne bwe tuba tukyali mu mubiri, ne bwe tuba nga tugwabulidde, kye tuluubirira kimu, kwe kumusanyusa. Ffenna tuteekwa okulabika mu masengere ga Kristo, buli omu n'awoza eby'omubiri gwe bye yakola, ebirungi n'ebibi.